Muganda wange ne mwannyinaze webala okubanga olaba program amaka n'obufumbo wano Hope Channel TV ereeta essuubi eri kutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Programu zonna eziri ku TV eno gwe n'abaana bo zibagasiza wamu. Tekuli yadde programu eyeesitaza omuntu yenna. Olwekyo njagala okwebaza Katonda kubanga akunkuumidde ng'oli mulamu. Webala okwagala program amaka n'obufumbo. Webala okugigoberera nga tovaako. Buli ku makya ssaawa 4 Monday paka Friday programu eno ebeerako ku mpewo za Hope Channel TV. Ate ddibwamu ekiro ku ssaawa 5 eri abo basobola okugiraba ne musobola okwetegereza ebigambo bino ate n'okubeera nga mbiyiga. Amannya nze Musumba Ssebaggala Ivan Samuel. Era nga njagala okwebaza Katonda kubanga nerera ampadde omukisa okujja okwogerako gy'oli. Eri gwe omuvubuka atabuse olwa relationship zikutamye tobyagala tobyegomba toyagala kuddamu kubiwulira eri abaava edda mu maka nga tebagala kuddamu kugezaako. Tugamba nti programu eno ezze ku lwammwe era nina okukkiriza nti ebakoze mu omulimu munene nnyo kubanga tugenda myaka 2 nga tuyigiriza ebigambo bino. Tulowooza nti bangi baganyuddwa nnyo era ne bazimbibwa okuyita mu programu eno. Twatandika season ey'okubiri era kati nkuba mpya n'ebigambo bipya n'engeri y'okubiyigirizaamu mpya. Mu season eyasooka twali tubigattagatta mangu tusobole okubeera nga tubimala era byonna tubiyigiriza. Era oba oyagala okulaba season yonna eyasooka eya programu eno osobola ogenda ku YouTube channel ya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel n'oziraba zonna okuva ku yatandika n'osobola okubeera nga tweyongera okuyigira awamu ebigambo bino. Naye era naawe watasobola kubeera ku TV yo buli kiseera. Programs zino kwe ziri ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda ne app yaffe ya Hope Channel Uganda weeri live ezirunninga butereevu. Osobola tusanga ku bibanja ebyenjawulo ku Facebook, ku X, Instagram n'olaba ebintu ebyenjawulo. Olwekyo Mukama atusaasidde n'atuwa programu tusobole okubeera nga tuyigira wamu. Kansabe tuwombeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu kuyiga. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Webala okutukuma n'okutugabirira. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakibeere wamu naffe. Kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otubeere Mukama nga tugenda okuyiga, otugezi wazira otusomese ku bubwo Yesu Kristo omulokozi waffe we tusabye. Amiina. Njagadde tweyongere n'ebigambo bye twabadde tuyigako era. Tuyiga ku okweteekerateekera obufumbo. Nga twanukula ebibuuzo ebisukka 40 ebyambuuzibwa mu season esooka. Bye sijja kumenya mannya g'abantu na kubibasomera. Naye bingi okubategeeza nti byali bibuuza byonna ku dating, courtship. Bingi nnyo kola ntya wano. Kati bwe nsanga omuvubuka nga ali bw'ati bwe nsanga omuwala. Kati twagala mu ky'okuyiga kino tugende nga tuttaanya ensonga ezo zonna. Mu season esooka twayanguwanga ng'era mu kubuulira kumu nsobola okukuwa bullets. Mu season ey'okubiri n'ekitegeera nkirabika twayanguwamu. Kaakati twagala twongere okugaziya n'okunyweza ensonga zino kituyambe okubeera nga zinnyikira bulungi. Nabategeeza nti love relationship erimu phases 3: dating, courtship and marriage. Dating gwe mutendera ogusooka kwe kuzuula oba nga mmwe ababiri musobola okuyingira mu nkolagana ey'omukwano. Ku level ya dating tewabaawo n'omu yategeezezza munne nti nkwagala. Tewabaawo n'omu yategeezezza munne nti nina kyempulira gy'oli era njagala kibeerewo era tukikuume emirembe gyonna. Ku level ya dating kuba kuzuula oba omuwala ono oba omuvubuka ono gwe nsisinkanye wonna we musisinkanye oba ku nnyonyi oba mu takisi oba ku luzzi oba ku kanisa
oba ku dduuka oba ku kyalo oba gy'osomera oba gy'okolera nga ddala tusobola okuzimba omukwano oguvaamu okwagalana. Dating etegeeza nti tosobola kwatula mukwano eri muntu okujjako ng'omaze okukizuula nti omukwano gw'ogenda okumulaga gugenda kubeera gwa kiseera kyonna. Manyi nti abavubuka bangi temutuukawo. Olwa sipiidi gye mubeerako nga mulabye akabina, nga mulabye entumbwe, nga mulabye six paaka, nga mulabye haiti, nga mulabye emmotoka ze bavuga, nga mulabye figa, amagezi gabaggweeramu ddala. Kati nga musinziira mu butaba n'amagezi ne mulyoka mwatula okwagala, ebivaamu nga mukaaba, kati nga mutandikaga abasajja bonna bayaaye, abakazi bonna bayaaye, abavubuka bonna babi, teweesiganga muvubuka, teweesiganga mukazi, teweesiganga bino makalumbe, nga mutandika okwogera bi negative statements. Eri ekintu Katonda kye yatuwanga ky'ekyobugagga ekisinga ekiyitibwa obufumbo. Nfojja okukkiriza nti mwe mwatomera ne mutawaayo budde kuzimba kye mulimu, mwakulemberwa omulugube n'amagezi g'ensi eno. Kyonna mukisitule mukiteeka ku maka nga bwe gali amabi era nga bwe gatasaana kuyingirwamu. Nze njagala mbaggula amaaso ku luno nti dating etuyamba okuzuula si buli muntu yenna gw'owulirirako ejjakirizi mb'oteekwa kugwa naye mu mukwano. Bantu bangi nnyo balemerwa okuvvuunula ne balemerwa n'okuteekawo enjawulo wakati w'okwagala awamu n'okwakirira. Infatuation, okwakirira. Ekyamazima kiri nti oluusi ky'owulira eri omuntu oyo si kyekituufu. Era nga bw'onaakiwa obudde bujja kukakasa nti wabadde towulidde kituufu. Kyova olaba nti bwe tuba tusomesa ku byenkulaakulana n'ebyenfuna, tugamba abantu beewale kye tuyita emotional oba panic buying. Teri kintu kya bulebe mu kusaasaanya nsimbi nga kugula kintu wookirabidde n'otafaayo kulowooza. Obadde oli mu mmotoka, n'aleeta ekisambi ky'enkoko n'akikuyisa mu maaso ati nnyindo n'ekisika bweti, akanaana kaliwa. Si kibi okugula enkoko, naye obadde ddala weetaaga nkoko. Tewalidde, olina transport akumala okutuusa, akanaana ako akeekiffe oba ak'ebiffe bibiri, ddala obadde tokukasaasaanya. Sifuddeyo oba oli mugagga oba oli mwavu. Wali wagenda ogati amusumba ekyo ebintu byogera byabavu. Nedda ssebo, okubeera ng'olina miliyoni mu nsawo tekikuwaggala nti kugula buguzi nkoko n'olya kubanga mu nsawo wayisemu n'akakadde. Nedda ssebo, oba obukadde 10. Era si bwe bakwata ensimbi lwendijja okubasomesa ku byenkulalakulana muli kitegeera. Ne waba olina obuwumbi 10, ekyo kikuleetera kugula ky'oteetaaga kubanga sente nina nnyingi. Era n'omala obeera n'endowooza eyo kati sente nina nnyingi kangule ne kye seetaaga. Beba basikira obugagga kati nga baavu. Kandi mu relationship kibeeramu. Dating kikuyamba okutegeera obanga omuntu ono gwe ngenda okwatulira okwagala akusaana. Is that person worthy your true love? Abaana abawole bwe temubyebuuza, mutandikira na kwebaka nabo. Tonnaba na kukizuula nti oba n'omuvubuka oyo agwana omukwano gwo okutuusa n'okumuwa omubiri gwe. Ne kubanga tolina kyakkola weeboye buli mikwano gyo gyonna ku Sande buli omu alina gy'alaga naawe n'ogendako eyo. Ebivaamu maziga kati nga mutandika relationship mbi. Ani mubi? Naye ndowooza nti gwe weetaaga okutereeza obwongo bwo n'ebirowoozo. Nze muli bwe ndowooza. Obuzibu si relationship, olimba. Obuzibu ye gwe. Gwoba tenneekolamu mulimu kiri kifu. That's what I'm communicating. Kati dating stage mugitwale nga nkulu.
gwogenda okugamba nti nkwagala agwanira okwagala ko ali wathe your love. Gwogenda okugamba nti nkwagala alina omuwendo ogumala. Gwogenda okwatulira nti nkwagala okwagala okwogenda okwatula anaakukuuma nga kwa bbanga lyonna. Gwogenda okwatulira nti nkwagala ayina biruubirirwa ki mu bufunze? Does he qualify? Kati awo dating wejjira naye abasinga temwagala kubiwulira kubanga mufugibwa omwoyo gw'obukaba, mufugibwa omwoyo gw'obuseegu, mufugibwa omwoyo ogw'obwononefu. Kati temwagala kutwala budde kukola ebyo, sikato oyagala kugirumba. Tomanya oba ya pinki oba ya bulu oba ya green oba ani ajambadde oba yajambaliddewa oba bagimwazise, kiri nti sikaati ng'olumba. Kati bwebeera ng'obwongo obukyali bwe butyo, kati nga naawe odda ku social media relationship mbi, gwe mubi, gwe weetaaga okutereeza. Muve mu kuvumaganya ekintu Katonda kye yatuwa nga kya bugagga, Katonda kye yatuwa nga kya muwendo. Oyina okugenda mu dating stage osobole okutegeera